Big man, we are going to be the side. Those ones, these are supposed to be. If we're supposed to board, you board, then we shall learn this one. Sima. What was on the bandit? Yeah, The warrant. Okay. No one will enter before the Open! We don't want the vehicle open. Wait, what are you doing now?
Vai gwe. Era bwetyo bali ku court. Alien yatwaliddwa. So basebo ne banya embera bwetyo bweri Alien Skin tatwaliddwa mu motoka ya motoka ya kitongole ky'amakomera nga bulijjo oba nga luli leero atwaliddwa mu motoka ya police emututte ng'ewerekeddwako ez'amagye basebo ne banyabo. Kooti esazeewo nti nno agenda kukomezebwawo nga 28 ate lwokuna luno naye embeera bwetyo bweri ku kooti si nnyangu nnyo naye regardless we move tetulina kyakola. Owaayi Alien okubeera nno bamutwalidde mu motoka ate ya police instead of ey'amakomera kitegeeza ki? Government yaddembe okukola enteekateeka zonna z'ebyeyagala ku musibayo kubanga ye muvunaanyizibwako. Etoyinza kyenyiza gavumenti yo nga yo esobola okukola enteekateeka z'eyagala olw'obukuumi okusinziira ku mbeera girabye mu bantu abaliwo ndowooza lwaki esazeewo ne mutwalira mu paatulo naye sooka tusabe nga 28 zibamuwadde basobole okumuta nenze nja kusaba buli muntu yenna okwekalakasa tekiyamba essaawa ya leero just tegedda kubanga tuteekawo mbeera yaabwe okukkakkanya omanye ekibi tekikolewa na kibi so kati nja kusaba tebakkakkanya obusungu tuleke amateeka akolenga egaagala okukola. Embeera ku kooti ogiraba otya? Basebo ne banyabo embeera eri ku kooti waliwo abantu abaagala okukola effujjo ate ekitali kituufu tuli mu mateeka tetuli mu bya kibuli omanye osobola okuba nga olina amaanyi naye ate etteeka erikukwata boyo amaanyi so nze nja kusaba abantu basoboke bakkakkane tobalayagala muntu yonna kubeera mu kkomera naye twagala mu saidi efune obwenkanya bali abagamba nti banyigirizibwa bafune obwenkanya ne Alien asobola okuba mu kkomera naye lwakuba kyendeye ku bayimbi abayimbi tebaagala Alien nze ndabyonozo ba agi yekka agi gwendabyeko nange abayimbi era Alien yonna gy'olima nti abayimbi tebakwagala abayimbi tebakwagala gye bakujubisa birwadde oyimba ku federation kuba president alabiseeko president omuwa federation taliiwo atwogere ku bayimbi be yawa kolabo abayimbi abamu be yakomyawo ko mu kaseera akatinitini tebalabiseko ku kyalo ne gat wali muntu yali afudde wali basibye kabana yasuna nabanga akyategeera ku kyano yo ku nnyini mbasirabi nako omuntu kasa musiba akaba naje abata kyategeera otegeeza ki yali yazuukusa dda abantu abaafa nga tebalina makulu baali basemu bwasimuzi jasi Alien yali yagala okukola ekisa bambi naye nga tebakolerako ekisa olwedde n'ensi yabanyiigiranyiigira dda basubyasuya dda bakadde baabwe bava dda abawagizi kati yali azuukusa abantu abaafa naye nga tebalina makulu. Embeera bwetyo bweri afande agambye eno si conference room naye nga ninga amulabyeko naye musajja waffe Black Panther naye waali yomu ku bayimbi abatono abazze Jacob naye abaddewo musajja wa Alien nnyo so katufuneko ku bayimbi abatono abasobodde okujja Black Panther musajja wange beeko bigambo byatugamba nawe wasazeeko enviiri babadde tebasobola mugirawo mu baasi eyo nkulayirira ate tugenda kulangirira tugenda munona luzira ekiddako tumunona luzira ekyo mukitegeere amateeka ogaganye obadde otya kyogamba amateeka oyagala gatwaliramunyini bannoonya ate mbadde nnonya anirule kuba tulyanirwa emitwe togiraba naye kino kyolabye ku kooti olwaleero kiraga ki kiraze amaanyi bategedde anirule yaani babadde tebasobola mugirawo mu baasi eyo abayimbi be yawakolabo tebalabiseeko abayimbi be yawakolabo ate zino ensonga zibadde z'abayimbi oba z'abaaniruka mundeke ŋŋende wano nange bannoonya owaboda aliwo mwangumango atwale naawe oyagala kudduka bakunoonya ni mudduka tubadde tumunonye tugenda mutwala ku mpaka
naye tugenda muno naluzira kati katugende tulangirire tumuna naluzira senga nalweyiso gwosiba omwana mute senga nalweyiso obukambwe bungi abavubuka b'ennaku bino tebatekalakasiza kugenda mu nsiko tulina kukuba bukubi basawo bensirwaza ate namu abasiga tugenda kubakuba tokumya muliro mbantu omuntu n'aleeta omulwadde ng'ali bubi nogamala kusasula kaka tugenda kubakuba mu abasawo abasigadde abasawo tugenda kubakuba omukulu bwatyo bwagambye naye embeera bwetyo namungi w'omuntu ndowooza omulabye ku kooti bwakwatiridde kibi nnyo kibi ddala nti omukulu bamwongeddeyo paka nga 28 olwokuna luno ate tulabe embeera nga bweri basaba ne bannyabo katubuuze ku owaaye amanya Don Silver obadde ozekkola ki leero tata w'abaana babadde bamukudde tubadde tukimye naye ekyokubeera nga bamwongezeyo mpaka 28 okyogerako ki batunyigiriza naye kooti bwesazeewo tetulina kyakukola okitegeera naye nga tubadde tusaba gavumenti okukubira omulanga batulekere kooti paza waffe abeere out kubanga abamu bayimirizawo abantu bangi era mudoze mulaba enamba y'abantu eri wano tulaba sekkululwe oba okitegeera tubadde tusaba abeere free kale tweyanziza ab'emmotoka ezisalawo bebadde bannabo bazze okufuna omuntu waabwe naye kibi nnyo talabise nga ateebwa naye embeera bwetyo bweri abagagga bonna babadde bazze nga bavuddeyo okuva mu Kampala okulaba nga omukulu ateebwa naye bwe bityo bwe bigenze bassebo ne bannyabo promota Koko embeera naye abadde azze abeerewo naye kibi nnyo promota niyo ensonga enkulu nsonga ki nembadde njagala okwogerako gyogere awagira gavumenti ya Museveni kankomaawe endala ajja kunsanga nkuwa interview kale sebo yoyo promota Koko ate musajja wange Black Panther y'omu ku bayimbi abatono abazze okubeerawo tetukwatagana